Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man hada bihadi ila yawmiddin, amma ba'd. Tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumsaba sebingene mirembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okungana kwaffe mu kifo kino, Allah subhanahu wa ta'ala kuteeka emirimu gyaffe emirungi. Era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atuwaamu ejjana n'okutakabana kwaffe kwonna. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali atudde ne basahaba n'abawa ebigambo nga bya ssuubi nnyo. Bali batudde, obudde bwali bwa kiro nga kirimu omwezi ogwakaayakana, ng'omwezi mujjuvu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba nti innakum satarawna rabbakum, mugenda kulaba Allah wammwe nga mumulaba nkaliriza nga bwe mulaba omwezi ogwo. Era n'abagamba nga wakati wammwe naye tewaliwo kintu kyonna kiziyiza. Mu hadithi endala Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba Allah agenda kukoola abaddu be ababuuze ti aturiduna shay'an azidukum, muyinayo ekintu kyonna kye mwagala mbongere? Abaddu balibeera mu jjana bajja kugamba Allah ti ai Allah, totuyingiza ejjana n'otuwonya omuliro. Nga kwegamba batunuulira nga tewaliwo kirala kyonna kyasobola kubeera nti abongera. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujjawo ejjiji eri wakati we n'abantu, abantu bamulabe. Era Nabi sallallahu alayhi wa sallam we yamaliriza okubuulira basahaba ebigambo ebyo, n'abasomera aya ya Allah egamba nti lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada nga kitegeeza nti eri abo abalongoosa alhusna, nga alhusna kitegeeza ki? Allah agenda kubawa ejjana. Wa ziyada nga bannatafsiri batugamba wa ziyada nga kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubongera okumulabako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateke mbantu ab'omu jjana. Omulamwa gwe ngenda okwogerako, tugenda kwogera ku stress management ne evil influences, butya bwe tubimanaginga okusinziira mu njigiriza ey'Obusiraamu. Omusomo guno mukulu nnyo ku theme gye tutambulirako olunaku olwaleero. Theme egamba nti cultivating spirituality, okubeera nti tweyongerako ku kutya kwaffe Allah, okweyongerako ku imaani zaffe. Omuntu yenna oba akolera kampani oba kitongole kya gavumenti oba akola omulimu nga bw'olaba business n'ebintu ebirala byonna, weetaaga Allah. Era nga Sheikh waffe ayitibwa al-Imam Ratib an-Nabulsi yatugamba nti idha kana Allahu ma'ak, Allah bw'abeera nga ali ku saidiyo, Allah bw'abeera nga ali naawe, faman alaik, muntu ki ayinza okubeera nga ali against you? Muntu ki asobola okulwana nga Allah ali ku saidiyo? N'agamba nti wa idha kana Allahu alaik, naye ate Allah bw'abeera nga ali against you, nga Allah subhanahu wa ta'ala takwagala, faman ma'ak, muntu ki agenda okubeera naawe? Wabula n'ayogera ebigambo n'agamba nti omuntu yenna buli bw'atya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mwagala. Allah bw'amala okumwagala, alqa mahabbatahu fi qulubi al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala ateeka okwagala kwe mu mitima gy'abantu, fayuhibbahu nnaasi, abantu ne bamwagala. Abantu abeetoolodde, abantu abamwetoolodde ne batandika okumwenyumirizaamu. Ate tebikomaawo, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa kye bayita tafaul, Allah n'amuwa optimism, nga buli nsonga yonna agirabamu obulungi, nga buli kaseera abeera n'essuubi olw'ensonga nti akimanyi ti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumubeerawo mu buli kaseera. Ekirala Allah kyamuwa, Allah subhanahu wa ta'ala buli bw'omutya akuwa hikma. Hikma kitegeeza ki? Nga Ibn Qayyim al-Jawzi bwe yatugamba ti qawlu ma yanbaghi, kwe kola ekintu ekigwana, something appropriate, fil waqti alladhi yanbaghi, mu budde obugwana
era obusaanidde ne mu mbeera egwana. Buli omuntu bw'atya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah muwa hikma. Era Imam Ratibu Nabulsi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwa hikma tas'adu biha, ogenda kubeera musanyufu, ogenda kubeera muntu wa nkizo, ogenda kubeera muntu wa maanyi ng'olina kye bayita hikma. Walau faqadta kulla shay, ne bwe kibanga buli kintu kyonna tolina kyolina, nga buli kintu kyonna kigenze, when you've lost everything, Allah bw'abanga akuwadde hikma kye tuyita wisdom n'okufumintiriza, tas'adu biha, ogenda kubeera musanyufu nayo. N'ayogera ekyokubiri n'agamba naye watashqa bifaqdiha, naye ogenda kuwangalira mu bulamu obwakanyigo ebbanga ly'omala nga toyina hikma. Walau malakta kulla shay, ne bw'abanga Allah akuwadde edduniya yonna, bw'obanga tolina hikma ogenda kubeera nti owangalira mu bulamu obwakanyigo. How do we overcome evil influences? And how do we manage stress and the problems we are facing in the world? Omusomo guno mukulu nnyo, era muzimu ku nsonga ezandetera okubeera nti ngulonda. Waliwo omwami omu yali alina ekitongole mu bitongole eby'amaanyi wano byakolera. Omwami oyo ya raisinga expectations ze mu kufuna, agenda mu ddiiru eno n'ayingira eno n'ayingira eno, sina kindi mu bye yali akola yateekamu loan. Naye wenjogerera kati essaawa eno, as I talk now, ali mu rehabilitation center. Yagenda n'afuna loan, n'alowooza nti akasente kagenda kujja, raising expectations, ono amubanja n'oli amubanja. N'atuuka akaseera nga buli omu amunoonya nga takyakumugamba, ate nga nene sente azeetaaga, alaba famire ye safaringa, mukyala wa safaringa n'abaana basafaringa, n'agenda into depression. Bino bayinza okubeera nga babyogera ku TV oba ng'obiwulira mu mawulire, naye it's real. Omuntu asobola okutuuka akaseera na breakinga down nga takyalina kintu kyonna kiddako, sina kindi, ne waya ne zikola ki, ne zigatta. Naye ensonga esookerwako buli musiraamu yenna gy'alina okumanya, ensonga esookerwako mu byonna gye tuyita tawakkul, okwesigama ku Allah. Okwesigama ku Allah, ti Allah subhanahu wa ta'ala ye muteesiteesi wa buli kintu kyonna. Okwesigama ku Allah nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mumanyi, ayina okumanya okwenkomeredde okuli absolute. Okwesigama ku Allah ng'omwesigamako ng'okakasa bukakasa nti bye yassa mu shariya ye ne bye yassa mu Quran ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they work 100%. Omuntu okubeera ng'alina okukkiriza nti Allah bye yampa, amateeka Allah ge yanzisiza, amateeka Allah ffenna ge yatussiza gakola 100%. Nsobola okuprogressinga mu business nga siyingidde looni. Bwe nfuluma omulimu guno gwenkola oguli haramu, bwe naagenda ebweru waagwo, tawakkul kitegeeza okubeera nti okakasa nti Allah agenda kuwa omulimu ogusingawo. Oyinza obutakirabirawo n'okiraba mu maaso ebbanga ly'omala ng'olina tawakkul. Twali awo ku Africana n'ensanga Haji yali akola mulimu naye ng'ali mu unit eri direct mu riba. Wallahi Haji najja n'aŋŋamba, Seeka webale kunteeka mu dduwa, na resigninze. N'aŋŋamba buli we mbadde nga ŋŋenda ku Kaaba nga nzijukira omulimu gwenkola ndi direct mu riba. N'agamba webale kunsabira. Naye wallahi yaŋŋamba nti mu myezi 3 byabadde atya nga temuli yadde. Mu myezi 3 nga Allah subhanahu wa ta'ala guddewo, nga kitegeeza okubeera nti okolera ku mateeka g'Obusiraamu olina okubeera ne tawakkul, olina okubeera n'okwesigama ku Allah ng'okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala bye yakussiza bikola 100%.
bwe bakugamba nti obusiraamu bwogera bwe buti toddamu questioninga kintu kyonna ebbanga lyekimala nga kituufu nga kiva ku Allah subhanahu wa ta'ala ne mu hadith z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basahaba bwe babeeranga n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli kimu balinga bagoberera bugoberezi. Kyekyo Allah kyagamba nti wama kana limu'minin, omuntu yenna ayitibwa omukkiriza, wala mu'minatin, n'omukkiriza omukyala, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga asazewo ku nsonga yonna, Allah bwabanga alagidde omukkiriza yenna ku nsonga yonna, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, omukkiriza yenna tabeera na option ndala okujjako option Allah gyakoze eki, gyamulondeddewo. Ebizibu ebisinga bye tuyitamu mu nsi, percentage esinga eri kukuva ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'ogula essimu oba n'ogula fridge oba n'ogula ekintu kyonna mu electronics, mubeeramu manual guide oba user guide nga bakulaga kiteeke ku masannyalaze bwe gati, kikozese bwoti ne bwoti ne bwoti. Era buli w'oyawukana ku mateeka goye yakikola ku manual guide, ebiseera ebisinga ekintu ekyo kyakugusizza tebitera kubeera birungi, si bwe kiri bannange. Allah subhanahu wa ta'ala ye yatutonda n'atuwa manual guide ensi kw'erina okutambulira, naffe kwe tulina okutambuliza obulamu bwaffe. Naye abantu balowooza nti our own intellect, nti amagezi gaffe ffe ng'abantu gasobola otutwala yonna gye twagala. That's a false thinking. That's a very false belief. Eyo ntegeera nkyamu nnyo omuntu okubeera nayo, ng'alowooza nti ye byonna by'ayagala agenda kubeera nti ajja kubirowooza nko bulowooza oba to figure them out nga biva mu bantu banne. Allah yatuwa manual guide ensi kwetambulira, yasinga okumanya ki kye twetaaga mu bulamu. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okututegeera. Allah subhanahu wa ta'ala is having our best interest at heart. Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza kirungi kyekisinga. Ensonga lwaki abantu abasinga bayita mu bulamu obwakanyigo kuva ku guide Allah subhanahu wa ta'ala gye yakuwa. Waliwo mwana muwala yali anyumya story ye ng'ayita mu kaseera akazibu. Oluusi terukola some counseling sessions ne mikwano gyange benkola nabo, naye she was knocking 30 nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kumuwa mwami. Naye nga bwakunyumiza story ye olabira ddala nga naye yakiinamu omukono bwe yali mu biseera bye prime age nga teyabikozesa bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalambulula bulungi akaseera kandibadde akatuufu yadde nga tekali specific ak'omuntu okufumbirwa n'okuwasa. Era kyava agamba abavubuka nti ya ma'ashara shabab, abange mu abavubuka, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, omuntu yenna aba afunye obusobozi awase. Mwana muwala aba atuuse afumbirwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba omuntu yenna aba tasobodde, nabbi n'amulamira okwekwata kusiiba, olw'ensonga nti okusiiba ngabo. Naye bwe tutunira hadithi zonna nti obusiraamu babukulaga nti marriage institution toyina ngeri gy'ogyebalama. Mwana muwala omusanga alhamdulillah oluusi nga Mungu amukwatiddeko career ng'ali waggulu mu career ye, akasente akayina, yeevuga, naye ng'ava therapist ku therapist, ava counselor ku counselor. Ng'ekizibu ky'alina si kyakugenda wa counselor, ng'ekizibu ky'alina tekigenda kumalibwa therapist, wabula ng'ekizibu ky'alina she needs a shoulder to lean on, nga yeetaaga omuntu gw'asobola okubeera naye. Olw'ensonga nti bwe butonde, fitra, bwe bubumbu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatubumbirako, ng'alina okutuuka ku myaka on a certain age, ng'alina abaana, ng'alina omwana amusanyukira, ng'akomyewo ewaka, atuuse mu 30s, yeebuuza lwaki ebintu tebitambula, lwaki buli kaseera mbeera nina stress, nafuna depression, nakola ki? You do not have a depression problem, it is just isolated, but you have a marriage problem. Maybe you need to fix your relationships.
nga talking about relationships ng'olina okutandika okutereeza enkolagana yo wakati wonani ne Allah nga gw'olina okutandikirako. Bw'omala okubeera nti otereeza enkolagana yo wakati wo ne Allah, otereeza enkolagana zonna ze yakugamba okubeera nti ozitereeza mu kaseera ke yaggambiramu okuzitereeza. Omuvubuka ebintu biyinza okuba nga tebitambula naye nga tonnawasa, banno bonna olaba baprogressinga, wabula okyetaddemu oluzungu, I need enough savings, I need this, I need this. My friend, yes, you need enough savings, tewali aganye. Era obusiraamu tebutugaana ku planninga, naye kyofunyeewo kyonna beera ne tawakkul, weesigame ku Allah, genda okole ki? Wasa. Era bana psychology bwe batunuulira crisis y'abaana gye tulina essaawa eno n'enkuza abaana baakadde bakuziddwamu, ng'abaana balina ebyejo, abaana tebalina discipline, abaana tebalina patience, abaana oluusi beeyisa nga bwe baagala, ba psychologists abamu bakiteeka kubeera nti abazadde abasinga mu mulembe guno bagenda okuzaala abaana nga bakuza emyaka. Seka waliwo obuzibu? Tewaliwo buzibu, wabula ne bwe weetegereza mu famire zonna abaana bano abazadde be batandika nabo amaanyi ge babateekako ebiseera ebisinga tegatera kwenkanankana n'amaanyi ge bateeka ku baana bano be bazaala in later stages of their marriage. Si bwe kiri bannange? Tebatera kwenkanankana baana bano be bazaala nga wayiseewo akaseera. Lwaki? Amaanyi ago g'olina ag'obuvubuka geetaagisiza ddala mu nurturing ey'omwana. Ekirala, omwana yeetaaga okubeera nti azaalibwa mu kaseera nga resources zikyali ki? Zikyali ntono, nga mukyanoonya. Resources bwe zibeera entono n'omuwa ku time, olw'ensonga nti buli resources bwe zeeyongera obuvunaanyizibwa bukola ki? Bweyongera. Si bwe kiri bannange? Ekirala, resources ezo entono zibayambako n'okubeera nti hatta ne mukyalawo mubeera n'enkwatagana ey'enjawulo nga teri materialistic connection eyo. Seka ki ky'otugamba? Ogezaako kugamba nti abalina resources ennyingi nti bo tebasobola kunakyaringa baana? Nedda, si bwe ntyo bwe ŋŋambye, wabula nze kyengezaako okutegeeza kyova olaba nga buli kabaka yenna n'abakulembeze bonna abasinga ab'amaanyi batwalanga wa batabani bawa bakulu, balinga babatwala mu magye. Si bwe kiri bannange? Mumanye ensonga lwaki? Olw'ensonga nti amagye ago, it is the only source of pain. Okay, I can't say only, wabula it can be the main source of pain esobola okubeera nti eyigiriza omwana ono n'avaamu omuntu. Era kyova olaba bakabaka baakulizanga batabani baabwe ne babakuliza mu kingdoms endala, ne babatwala mu magye aga kingdom endala, akule nga ddala muntu. Without pain there is no growth. Awatali kubeera nti tuyita mu pain tewaliwo kukula mu birowoozo. Without pain, awatali kubeera nti omuntu ayita mu pain tasobola kufuna discipline. Awatali pain omuntu tasobola kufuna patience. Allah subhanahu wa ta'ala tubuuza mu Quran, ahasiba an-nas, abantu bo balowooza an yutraku nti Allah agenda balekawo bulesi, an yaqulu amanna, bagambe nti bakkiriza, wa hum la yuftanun, nga Allah subhanahu wa ta'ala tabagezesezaamuko. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu aya endala mu Qur'ani, n'atugamba nti mwe mulowooza mugenda kuyingira ejjana, walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, nga tebinnaba kubatuukako ebyo ebyatuuka ku abo ababasooka. Allah n'agamba massatuhum alba'sa waddarra. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti bayita mu kaseera ak'obwavu, ne bayita mu njala, ne bayita mu kaseera akazibu, okutuusa omubaka bweyogera n'abaali bamuli okumpi ne be yali awangala nabo nti mata nasrullah, okutaasa kwa Allah kugenda kujja ddi? Allah n'atugamba nti ala inna nasrallahi qarib, mazima ddala okutaasa kwa Allah kuli kumpi. Wabula okutaasa kwa Allah kuli unique. It's not going to be a smooth sail. Togenda kuyita kuki? Kukaweweevu. Salamu alaikum. Seka wandifaringa ku mulimu, haji wandifaringa ku mulimu naye nga bikalubye,
obadde osuubira bigenda kubeera bitya? Ekintu kyonna nga buli muntu akyagala era nga buli muntu akirootako okukifuna kibeerako with an aspect of difficulty. Si bwe kiri bannange? Bwe tubeera mu mirimu, office gy'osinga okwegomba eriko aspect ya difficulty. Ogenda kudiringa n'ebintu bingi nga kitegeeza omuntu yenna ayagala growth, ayagala okugenda maaso. You're supposed to make peace with pain. Oyina okubeera nga pain ogisuubira, at the same time nga kintu ekiri part ku bulamu bwo. Lwaki? Eyakuwa obulamu ye yabukubuulira. Yatugamba tya mu suratu al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba laqad khalaqna al-insana fi kabad, nti natonda omuntu ng'obulamu bwe muyingizaamu ayingidde kabad. Omumanyi ayitibwa Sa'id ibn al-Musayyab yatunnyonnyola ekigambo kabad, n'atugamba nti ekigambo kabad kitegeeza ashiddatu, obukalubu, wa talabu al-ma'isha, n'okunoonya omuntu abaddewo atya. Si bye bizibu bye tulina? Yagamba ekigambo kabad kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali ategeeza. Ashidda, okuyita mu bukalubu, obulamu okukalubamuko, okusangamuko ebizibu. Wa talabu al-ma'isha, n'okulaba nti mpangadde ntya. Buli egi yonna gy'ogenda okutuukako egenda kubeerako ebizibu byayo. Buli egi yonna gy'ogenda okutuukako egenda kubeera n'ebirooto byayo. Ogenda kubeera n'ebintu bye weegomba. Bw'onaaba ng'okyali muto ojja kuba weegomba abakulu, nga maybe obeegombako resources, n'okubeera nti olaba haja asobola okutuulaawo, akasente ne kava mu nnyumba z'abapangisa ne kava eri ne kava eno, wabula nga kize with age. Wabula ate naye bw'onaatuuka ku myaka gye, Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'anaakuwa bye weegomba, ojja kutuuka ate ng'obuto bwe walimu ate bw'okola ki? Bwe weegomba. Era omusajja omutontomi yayogera n'agamba ala laita shababi yaudu yawman, singa obuvubuka bwali bukomawo kakaseera fa ukhbiruhu ma faala almushibu, mbubuulira obukadde kye bukoze ki? Kye bunkoze. Muntegera bannange? Buli stage y'obulamu yonna gy'ogenda okuyitamu, ogenda kubeera n'ebirooto, ogenda kubeera n'ebintu by'olaba ng'oli mukendeevu, ogenda kubeerako n'obuzibu wano ne wali. Wali wetegereza ku duniya kuno nti buli kintu kyonna ky'okwatako kiriko hardship. Buli ky'okwatako kiriko obukalubu. Bw'obanga okyatambuza bigere bikaluba, bakuba amazzi n'oyomba naye nga ne gw'oyombesa yagenze dda. Si bwe kiri bannange? Bw'omanyi okuyomba ng'ayombera mu nzikiza, anti bakubye amazzi. Era n'oyita ku kitaka n'ogamba naye bano abasajja tebalabanga enfuufu nnyingi. Otegera ekintu ekyo? Naye nga naye avuga ayina appointment gy'akola ki? Gy'agoba. Muntegera bannange? Nga kitegeeza okutambuza ebigere difficult. Wabula ate bw'ogula emmotoka, yadde nga ffenna gye tulootako okufuna, era ffenna twandiyagadde okubeera ng'oli mu kamotoka, nayo eyina aspect ya difficulty, eyina amashaka, eyina obukalu obujja nayo. Service, afande, si bwe kiri bannange? Bankolobodde. Naye nga before wali otambuza bigere nga tewali yali asobola kukola ki? Kukolobola. Si bwe kiri bannange? Bw'obeera nga tonnawasa, it's hard. Omukyala tannaba kufumbirwa, life is hard. Wabula ate bw'owasa, era nawo waliwo obuzibu osanga mukola ki? Mu kuwasa. N'ebizibu by'olina okugumira mukola ki? Mu kuwasa. Nga kitegeeza Mungu akutereddewo stress za mirundi ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala akutaddewo two hards, ebintu ebikaluba bya mirundi ebiri. Akaseera nga tonnawasa tonnafumbirwa, n'akaseera ng'omaze okuwasa ng'omaze okufumbirwa. Choose your hard. Gwe londako. Ye Mungu n'akulonderako n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti kola ki? Wasa oba fumbirwa. Era bawala bangi obagamba naye lwaki tofumbirwa? Oba omuvubuka lwaki towasa? Naga obufumba obukaluba. Olwangalirawa ebintu byonna bikaluba. Okubeera nga bakozesa kirina obukalubu. Wabula kakutanda ogambe nti let me open up my own business. Abali baguddewo ko business musobola okunjulira, si bwe kiri?
okubanga bakozesa kiriko obukalubu bwakyo, wabula n'okutandikawo ekikyo nakyo kikaluba. Era kyova olaba abasinga nina be twava ku mulimu ogumu ne tugenda buli omu n'atandika emirimu gye, naye nga abasiraamu akubira akasimu nagamba nti nno oyinayo omulimu ogufaanana guli gwe mbadde nkola, nze bino sibisobola. Ng'awulira ekintu kikoze eki kikalubye. Hatta ne bw'oba ng'ogenze out, ng'ogenze ku Javas, waliwo mashaka, waliwo obuzibu, era at least ka stress akakatono k'osanga ng'olinda weyita akole ki ajje. Si bwe kiri bannange? Bw'obanga tonnafuna abaana, abantu banoonyeza abaana. Era nze mbalamira, bw'obanga oyogera n'omuntu atannaba kufuna mwana, oba famire yonna nga Allah tannaba kubeera nga abawezadde, beera very very selective ku bigambo by'okozesa. Olw'ensonga nti ebigambo ebyo bw'okozesa ebigambo nga tobironze bulungi, ebigambo ebyo bikuba paka eri munda, mu mutima gwonna guseebengerera. Olw'ensonga nti minal fitra, mu bubumbwa Allah yatutonda nga ffenna we love procreation, twagala okuzaala ku baki? Ku baana. Basiraamu bayise mbingi. Waliwo gwe banyumiza omukyala yagenda n'akola IVFs 10 wallahi nga tafunanga mwana. Era by the way nalinga ndi awo neŋŋamba batugamba abasawo bakola IVF, naate Mungu yatugamba mu Suratu Luqman nti Allah subhanahu wa ta'ala yamanya ebibeera mu mbuto z'abakyala. Era byonna ebigenda omuntu okubeera nti afuna omwana, byonna biri ku Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu yabisalawo. Neŋŋamba ate bana ba IVF, nali njogerako n'omusiraamu omu naŋŋamba nti IVF eyo bwe bamala okuteekamu embryos nga bagamba genda osabe mu ddiini yonna gy'okola ki, gy'omanyi. Fe amagezi gaffe gakoze ki? Gakomyawo. Ntegereka bulungi? Gwe Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde abaana, oluusi abaana bw'oyinza okubeera ng'obeevuma. Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde omulimu, olw'ensonga nti olaba nnyo ba inspirational speaker. Muntegera bannange, be your own boss. Are we all going to be our own bosses? Ensi enaatambula etya nga buli omu boss? It's very very unrealistic. Muntegera bannange, kakati ebyo byonna bibaawo, atalina mwana alina obuzibu amaanyi bw'ayitamu, naye ate ne wabeerawo ne Mungu gwawa abaana, naye n'amugezesa n'abaana abo bennyini. Wali osanzeeko omuzadde Allah gwe yawa abaana abali autistic, abalina autism. Waliwo ekirwadde kiri genetic, bakita DMD, bakita muscular dystrophy, nti omwana azaalibwa nga talina muscles. Allah subhanahu wa ta'ala bw'agezesa omuddu yenna n'omwana oyo, muyinza okumumalirako ssente ze mutamanyi. Twalaba nko bazadde balina abaana basikla, n'ateeka bw'abeera nga alinamu ku ssente n'ateeka obukadde n'obukadde nga buteeka mwana, batuuka ku level nga balina kukyusa musaayi. Naye ate gwe Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda ng'oli mulamu, n'akuwa abaana nga baki? Nga balamu. Kitegeeza buli kintu kyonna ky'onaayingira mu bulamu kigenda kubeerako aspect y'amashaka, kigenda kubeerako aspect y'obukalubu. Wabula mu byonna by'oyitamu mu nsi muno, jjukiranga nnyani? Allah. Ekyo tukijjawa mu hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamugezesa abaana be bonna baafa nga bakyali bato, ne bawala baali bafumbiddwako nabo Mungu n'abajjulula. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwayo eryana eddenzi, n'amuwa mwana mulenzi gwe baali bayita Ibrahim nga Maria al-Qibtiyya eyamuzaala. Bw'amala okumuzaalira omwana oyo aba akula mu kaseera awo omwana wasinga okusanyusiza omuzadde. Wallahi Ibrahim naye Allah n'amutwala mu myaka gya Nabi sallallahu alaihi wasallam egyasembayo. Basahaba balaba Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'akulukusa amaziga. Abdurrahman bin Auf atunyumiza nti babuuza omubaka nti mutume naawe, nga balaba omubaka sallallahu alaihi wasallam amaziga gamutulukuka, nga kaseera kayitamu kaki kazibu nnyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ebigambo bino, n'abagamba nti omutima gufuna okunyolwa.
n'amaaso ne gavaamu amaziga. N'agamba naye Ibrahimu, okutuvaako okwo Allah okubeera nti akututte tuli banakuwavu nnyo, naye alina ekigambo